people power. Answer eri mu bantu. Toddamu kunsaba kaadi kuba sinze nga bakaadi abantu bebagaba kaadi. Nengamba genda okwatagane n'abantu. Ssekirinya nayingira ground. Ssekirinya nakonectinga n'abantu. Tunakkiriziganya abasewo ne banyabo nti bwe tuba nga tufuna ba candidates interest ziyingiramu oli najja naga naye nga toyinayo mulubbi kabanobbi mutusosodde oli najja nogaa naye kati nze ndi muganda muno tumutusosodde abasiraamu balobinga abo najja naga naye kakati tetulinawo musiraamu ono kati mwabasiraamu mulowooza mulobinga naye abakatuliki tulobinga. Nenjagala okubategeeza abasebo ne banyabo Ssekirinya engeri gye yakonektinze n'abantu. Nze ndi musajja mukatuliki ne father omwerubaga yampita nanze ebbali nangamba owaayi mpulira nti ate mukyakubaganya ebirowoozo kwa kale temutulemesa Ssekirinya waffe ono father yayagala Muhammad Ssekirinya yabakiikirira abantu. Kikulaga how connected to the common people Ssekirinya was nti ye emirimu gyali akola gyasukka n'eddiini nga bafather ate be bakubira Ssekirinya ekikopo Muhammad Ssekirinya oye Ssekirinya basebo ne banyabo. Waliwo omu ku baprofesa ye Makerere twali tulina meeting gye tulina no secretary general professor n'agamba by the way you people should understand that the people want Ssekirinya ono professor w'amateeka. Ekyo kye kikulaga eddoboozi ly'abantu. So bwe yeeyitanga eddoboozi ly'ekyebantu teyalinga mukyamu. Era nga bw'eri nkola yaffe tugoberera abantu kye bagamba. Abantu kye bagamba kye twawuliriza. Nzijukira nti waliwo n'omu ku mikwano gyaffe sijjamu ku bakulembeze mu bibiina ebyenjawulo sijja babulira linnya lye. Naye ankubira nakungube n'agamba kasajja gwe twakulabirawo oyinza okudisappointinga omwana oyo ali intelligent kidandala n'otuleetera ono riffraff yamuyita riffraff. How can you bring this riffraff? Ssekirinya ne mugamba munnange sinze abantu be basazeewo. N'oluvannyuma lwa byonna nkakasa naye abaprovinga wrong. Nze ekisinza okunnuma era nammwe munakanya nange Ssekirinya tanyumiddwako bwa MP bwe. Tabunyumiddwako. Ssekirinya olwamulonda Ssekirinya yatandikirawo ng'alinga aliko ekikyamu ku mutwe. Aleesa ambulensi agenza azimba eddwaliro akoze atya nemuyita Ssekirinya ne mugamba owaayi sente ezo zijja watya ati Mr. President Parliament basobola otuwaayo sente bampadde n'asabye sente ate n'ez'emmotoka zenyina ogulamu emmotoka mwamulaba teyavuzeeko ku mmotoka ya bbeeyi. Zala ino ogulamu emmotoka akoze ambulensi akoze eddwaliro akoze eki. N'abamu ku banne abali bakalismaati ne bantuukira ne bagamba naye ono omusajjawo asusiza kabampaane alinga ayagala otufaananya obubi. Ze muli ne ŋŋamba mbadde kyekigendererwa kyaffe kulabisa. So yoyo Ssekirinya basebo ne banyabo. Kale obwo butanyumirwa ba MP bwe yali yeesaliddewo naye ate waliwo obutabunyumirwa bwateesalirawo. Ssekirinya waayita akaseera mpawe kaaga ne bamukwata ne bamusiba ne bagamba nti Ssekirinya ne Ssewanyana bwe baakulembera okutema ebijambiya ne Masaka. Nejjukira buli kulonda abaddenga okutema ebijambiya buli kulonda abaddenga okutema ebijambiya kubanga oyo Ssekirinya akyali mwana muto. Naye bamukwata byonna bye bamukola mwabiraba. Ssekirinya yali muntu nga tabeera na nsonyi nga baayo n'agamba bankoze kino. Ssekirinya yajjanga natugamba bannange bankubye empiso ze zitegeera n'abalaga omugongo nga mubiraba nga tubiraba. Naye katubiyisaako maaso ne tubyogerako tetubiremerako. Kyanaku nnyo naye waliwo ebifaananyi bye mujja okulaba ti mu kusiba Ssekirinya mutulugunya. Yantukira n'aŋŋamba Mr. President abasajja abo bantulugunya sikyasobola nakukola ng'omusajja. Nga bw'oba olabye ebifaananyi by'obusajja bwa Ssekirinya bwe baali bamuyisizza
wenyamira. Ssegirinya olunaku olumu yali mu kkooti mwena mujjukira n'awaayo ekigere nga kyonna kivunze n'agamba mulamuzi labayo bwe nfaanana. Nene bagaana omutwala mu ddwaliro. So saawukana na bigambo bya muganda wange Nubian wazee wano n'abalala bonna n'abagamba nti Museveni yasese Ssegirinya kubanga yamusse. Lwakuba temwagala kwogera mazima gano. Era singa tubadde mu kifo nga tetuli wano, singa abantu kinde ne bagamba obwegera ku Ssegirinya yogera mpola mpola tomalayo nnyo. Bwe batyo batta muganda waffe Bishop Kaggwa naye nga tebaagala muntu yenna akyogereko nti bamusse. Ne batta Ssaabasumba Cyprian Kisitolwanga nga yabadde atambula eggulo limu n'atambula mayiro 5 enkera nakera nga bamutugidde mu buliri. Naye nga tewali ayagala kyogerako. Ne batta Sheikh Muzaata nga tewali ayagala kyogerako. Mu mwaka oguwedde twalina Deputy President waffe Mama Jolly Mugisha. Olwayawukana ennaku 2 batukubidde ne bagamba yalwadde. Bamudusiza mu ddwaliro ali mu intensive care. Tategeera, tayogera. Kyagenda bwekityo paka we yatufaako. Kwegamba bagenze batondola omwomu bwe batyo. Tubadde wano ne Lord Mayor era nga mukuba akama mugamba owulira otya muganda wange. Kubanga bwe batyo batutandika nze nange njogera wano naye simanyi oba ddi. Naye embeera gye tutambuliramu basebo ne bannyabo. Kyabatemu bano kati bakyaswala. Ate no wakiriko Museveni kuba ye senior mutemu. Atemula nasaaka essuuti ne yebuzaabuza oba oli awo n'asindika nabbanja n'aleetayo amabugo nga buzaabuza. Mutabani we ye kasita ate Yesu w'amagengere abikubawo nga bwe biri. Mwamulabye ng'agamba ayagala kunsalako omutwe ne ngamba Mukama Katonda lwaki tateeka emundu wansi najja n'agusalako. Ateeke emundu ze aziteeke wansi amanyi gyembeera magere. Ajenga omusajja agamyuka nze kusalako n'ekisolo kyajje nakyo kasita emundu aziteeke ebbali. Naye tujjagenda bwe tutyo basebo ne bannyabo temunagenda maaso nga mwetiiririra bajja kubatta omu kwomu katuwerekera Ssegirinya myaka 37 bamutemudde omwana w'abandi. Ffena tukimanyi kyanaku nnyo tutufiiriddwa Ssegirinya. Seegi munnange oba oli awo twakutekinga for granted, oba oli awo tetwakwagala kimala nga bwe twalina okwagala, oba oli awo tetwakusudya kimala nga bwe twalina okusudya, oba oli awo